Agwe changu. Wachuka kwa kuchu. Omusajja eyabadde ayanjula mami bwe babadde banjula ogamba bba wa mami oyo Jamshid atabadde oyo nno ye yali adeddeza maama wo nga yamukwana gambye ki ye nga yamukwana Laila wallahi sikulimba sokola kati kyembuuza mami yatakimanyi nti omwami we yabadde agenda owasa ate ono mami ate ffenna okuliko akimanyi nze nange nabiraba ku mukolo ne ŋŋamba ekiki kyatuukawo kiti nze simanyi oba tukubire mami tumugambe nako omugamba eno information katusooke tugyesigaze wabula kyengenda okolayo genda mugamba ave ku musajja omulimba omusege ogwo ogusajja guyaaye yeesonyiwe Jamshid naye gwe mama muto gwolaba oyo mami akisobola nze sisuubira obaana akisobola kubanga ojjukira nga twakajja waneeno kyasooka otugamba yagamba simanya nga bbaawe tebamuteerayo mazzi ne bamuwaki bamukolera ki nga ye si yakimukodde kitegeeza agala nnyo oyo omwami we nze sisuubira oba anakuwuliriza anti bw'agaana okukkiriza nga tumuloopa nga ŋŋamba siso nti nno munaye Jamshid wo baamutwala n'okumuwasa baamuwasa kati anti woomuloopa ate n'atugoba wano nze siva wano ndaba nno nga tunoonya ewalala bagambye wano wokka we tulina okubeera sheri wange Jamshid ndagukunda cyane Jamshid ndagukunda cyane tewali agenda kugezaako stoppinga bufumbo bwange ne Jamshid Kenny waluguddewo togenda kustoppinga kwagala Jamshid naye senga oba yeyampitamu akanaana ani yayita Kenny ku mukolo gwange ani sisuubira nti ddali yandikoze ekintu ekyo naye ani ate sisuubira nti Shawn ye yakikola kuba Shawn tasobola kukola kintu kyonna kinnumya buli kimu kyonna tewali kyesaakola oba n'omusajja oli omulogo yannimba kuba yaŋŋamba byonna agenda kubitereeza byonna biwedde kyokka ate nga yansaba ssente nnyingi
Juka nali muyisa abeerewo. Nakumukolo gwennyini saamulaba oba yampa ddagala lya kiwaani. Ate wali agenda kunnemesa Jamshid kuba gwenjagala. Gwekeni ebyo oli ku bibyo. Jamshid, I love you. I love you, Jamshid. Jamshid. Nkuba n'amasimu gange togakwata. Kwata essimu mukwano. Sikuyinaako buzibu. Kuba toyina kye wanswaza ku mukolo wajja. Bambi n'olaba bazadde bange. Tewali ky'otaakola mukwano. Kwata essimu zange Jamshid. Omutima gunnuma. Kuba nkwetaaga. Naye omwami wange kyekyamulumisa olubuto. Kyogamba okulaba Kenny kyekyaleetera Jamshid olubuto okumuluma. Sikitegeera. Mukwano nkwagala Jamshid. Nyamba kalobojjeeka. Singa n'obadde ompulira. Ebintu ebyo nabiwulirako naye nembima amazzi because nagenda ogattagattamu ng'embeera etambuliddemu wajja ewaka n'oyanjula oleta ebintu wadde n'omukazi muzimbye amayumba mukoze ebintu bingi kati okwesanga omukyala ataleese omusajja omulala nenkivaamu kyoya nabitegedde naye kibona nokumukolo saabaddeyo ngalawo amusamusinto bizibyo nsigadde wano okoze buli investment tutubeera bulungi bwe yakomyewo oba litasinza okumenya bwe yakomyewo n'ayanjula mukwano oyo omusajja mukwano oyo twagendewo oyo omusajja tukeze kwebuuza kulya ojuka hata kalina kiriye mankakaganye okugwa watumbayo gwe mulungi bwe yasooka omuna okuva kwolwo bakukuta nze ne information mbadde njifuna naye nga sika kasante mukwano banasooka ekintu ekyamazima twawemuse twaswadde kuba kati anyway kati kiki ekiddako wefuwadde eri wa mukobwa obadde ogamba ki sinza kulima kuba sinamuwuliza ate waliwo ekiswaza ku mukolo nze nalabiseko ku mukolo waliwo eyalima nabaddeyo naye kale mami yeetaaga amanyiko ku kino ekintu naye kati kangende nsooke mugambe bulungi bw'agaana okuntegeera nga ogamba mami nga ngambako ku ssiso ng'akitegeera ate naawe omumanyi maamawo wayaleesi simanyi nakyajjamuko kati kyemba nkola ngende mugambe kubanga wano webituuse naye simanyi oba anakkiriza lwaki takkiriza ngenda ogezeeko Melissa nnemererwa siremererwa ate gwe nkumanyi nenzi Nene embeera gye ndimu sigitegeera komawo bino ebya Kenny tugenda kubisooti nga bigenda kuggwa gwe bulamu bwange Jamshid gwe mutima gwange omulungi komawo Mami, kerawo okwekubagiza ebyo bibaawo. Melissa,
tomanyi bulumi bwempitamu, tomanyi kikikusaawo eno kyempulira. Kati olwo sinolaze nembalaba nembabuuzamu nentambula nenda kisikyalina kyakkola ng'omusajja nekaanekanye mu ntebe ya ssente singa ono wange mu ntebe gye nnatuulamu nga waliwo atudde. kati muko ekibuuzo omukazi okyamwagala oba because there is a possibility ey'okuzza ekikyo omukazi oba okyamwagala tusala amagezi oba ayinza eddibigwali oti singa manyi saagala mbaka sandi mazikudde nemuleka n'agenda ebweru bwe yagenda ebweru nanjagala nze yali alina okugenda neŋŋamba kagende kubayo ekiki kiyinza okwagula n'agenda ebweru zinali nsobola okukwata nga ssente zaweereza nenzikozesa ebirala nasanga nga nawasala naye nkuli mu kitiibwa kyange mbadde nayo ekomyawo nayange ekifu kino kimukyala wange era nabasa kubakwata naye simanyi kikyatudde kakirwatya tubeko muvu gyetekinga twogereko n'abakulu njogereko naye cause nze manyi kyensinga okumanya nti nange nalinako omukyala wange yagenda ebweru nange era ssente ezamutwala nze nazipakasa fakiti twali mu kazigo nalina ka TV kange ka 21 inches kali origin from Japan DVD player biki kuba yagendera mu bino ebya company this processing a passport biki ati omukyalo oyo nga agenda ebweru tukamu emitwalo nga tezaali nyingi nnyo naye it was my effort bino bagenda simanyi mu kampu zaabwe ntaddemu ssente bakubira ati mukyetaagisa simanyi migration simanyi internal affairs simanyi byonna nga babimanyi ekyo jasi okyogera bwogezi kubeera nti sigwayita mu mbeera gyempitamu sisobola kulekerawo kweraliikirira sisobola kulekerawo bulumi. Naye mami olaba oyo omusajja nze ngamba walirekeddeawo n'omukaabira kuba oyo omusajja oli mu kutomera musajja omusajja tomumanyi wangi. Melissa kyekikuleese wano n'ekirala mbadde nina kyenjagala okugamba. Waba omanyi nti ekikuleese wano kwogera ku mwami wange bireke mbabuulire ku ssaawa eno seetaaga muwi w'amagezi yenna seetaaga muntu yenna kubaako kyaŋŋamba mundeke oba omusajja mulaba natomera mundeke ntomere kuba ye musajja wange ate talina na musango gwe yakola twakola bulungi emikolo gyaffe najja ku mukolo bulungi singa teyajja awo nandibadde ngamba nti musajja yali muyaaye omusajja wange si muyaaye Melissa. Naye mami nze nkubuulira amazima oyo omusajja lekeraawo mukaabira oyo omusajja mubi. Melissa oyogera ngaani oyogera ngaani toyina ky'oŋŋamba toyina ky'ompabula omwami wange osookedde kumulaba ku mukolo tomumanyi omuntu gw'oyogera nagw'oyogerako tomumanyi bannange mbeegayiridde temumpabula temubaako kye munjogerera ku mwami wange mundeke sikulimba nejjusa n'okwejjusa oba mwe mwandeetera n'agasiraani okuva we mwajja mu nnyumba muno nejjusa lwaki nakusitwa ne mbatwala ku mikolo nejjusa obuna kamwe muyina n'agasiraani. Nze kyembadde ngezaako okugamba kyekyo. Toyina ky'oŋŋamba ye maama wamwaliwa kuba mpulira mbakooye mu nnyumba mpya njagala kubeera mu nzeka mutambule munviire mumukubira ajja bano ne mutambule munviire. Kati mami otugoba mugende otugoba lwakuba oyo omusajja munviire seetaaga muntu yenna munviire
Mugende. Obusente bwe yasindikanga twezimbe olwadda byonna byetwakola byenagulanga ngaakola ki byonna yatwala butwazi yandikanga emyezi ekimu kati abakazi kale oli sisita wange naye byaddala abakazi waddala wange agenze ebweru tomwesiga naye bagamba time heals pain. Omukyalo oyo sisita wange oyo mbadde nsaba ekyomu obudde kipapiira simba ewantu mbereke kuba kituufu kiri nti essaawa sisobola omutima wange nsobola kubona kati kuba bwe nzirayo ewaka ngenda kuba ndaba kujja ndaba ne kumukwano gwange tosobola kudda waka alaba tosobola kudda ewaka kati nze kati ninyo kensobola okuwa I gave in kazi nti namba y'essimu ogimanyi I ignored the phone call. Renita kankubulire parking ebintu bye tuve wano parking ebintu byo tugende ate omukazi tatugobye wano kati atugoba wano tulagewo. Agambye mbulye maama wamwe aliwa ye muganda wamwe aliwa olw'okuba nayogeddeko kujja mushidi. Sigambye obuzibu naye maama muto towuliriza. Nagambye ng'ovaano ne nkugamba oli taagala kwogera ku mwami we gwe wasigadde otwala empumi. Kati laba. Kaakati nno Renita nkubuulire. Oyo awalampye kyatategeera. Nze siva wano gwoba opa. Jangu tugende yitawo tugende. Agambye n'okugamba mbu ffe tumusiraanyizza ffe twamulemesezza emikolo gye era businga teyatututte emikolo gye tegyaligize tegyalifudde era maama muto. Ife abayonoonye emikolo gye. Bufe abayonoonye emikolo gye gy'oli nti nno omusajja gwe yaleese. Kati foli omwami w'omulala gye yavudde nze omwami w'owokubiri n'adde simumanyi. Ate ani yabadde amumanyi? Nze siva wano kaleete paapa kaleete abasirikale nze wano sivaawo. Pozi ayagala nze muleetera omuntu agenda omusiguukulula wa. Naye kati omanyi maama muto kye tuba tukola tugambe mmanyi. Tumugambe ebyoli bbaawe gw'ogambye Jamushidi tumugambe nti ayagala natugoba wano eno. Era ngenda mugamba omanyi bwandeekaanidde. Yenna yeekubisizza obwenge ye ngalowooza mbuno ye yatuuse dda yakyasinza okuba omusungu wave. Nze yaddala nze nkubulya nze ano sivaawo kati kye tulina okukola kyekyo yamanyi oba kyakati ye yalina n'ebisiraani ate alabika alina ebisiraani kubanga bawa omukadde ajja atya ku mukolo gwo yabadde yamuyise. Ate nze mmanyi yabadde yamuyise. Bonna nze bulijjo boogera ku Jamushidi nga manyi Jamushidi mulala buli omu ayogera ku Jamushidi kumbe gwe twogerako nnyini mulamu waffe. Bawa mami. Ije. Kati oyo omukazi bambi nze musasiddeko kuba nze siina gye ndaga.